Essuula ey'omukaaga egamba nti Doola akuba kulata ng'aduulira Mbayiwa. Doola akuba kulata ng'aduulira Mbayiwa. Agamba nti Mbayiwa bwe yava mu Elite Hotel yadduka Zambwa ne yeekuba gy'akole. Olwatuuka n'atandika okuyigga Doola buyiso. Buli gwe yabuuzanga ng'amutegeeza kimu nti tannamulabako. N'enkulabira Mbayiwa bw'asattira ava mu Naddamuli ayambusa akkiridde. Mu kaseera ako yali takyasalikako musale okutambula ng'abuukira ddala bubuusi ng'omwokyeko omuliro. Ekyali kimwetaaza bw'atyo kubanga yali ayagala alabe Doola ng'essaawa 8 ez'okuggulawo ofiisi tezinnaluma. Yali akyetala bw'atyo nga Namutala omunyageko ente gye yakuba amaaso nga ku Doola ono yamulengera ali mu mmotoka nga bamuleeta omumpembe emikono ng'asudde eri Magalabanja nnyini ng'alabika mpaawo nnaku yonna emukeeta nga talina. Emmotoka olwali okusimba bw'eti ddereeva n'agibuukamu mangu nnyo n'agenda aggulirawo ssenkaggale. Doola yagivaamu yenna ng'agooma bugoomi. N'alagira ddereeva mu ddoboozi ery'ekikungu eno nga bw'akutte ne mu nsawo z'ekkooti nti n'amugamba nti njagala 11 okuluma bwe ppa naawe ng'ogobye wano. Ddereeva eno nga bw'akutamako era ng'awumbye n'engalo n'addamu nti kale ssebo. Doola yaleka ddereeva asimbula n'agenda mu ofiisi ng'akaga. Mbayiwa olwalengera Doola ng'ajja yagenda abuuka bibanda amusisinkane. Doola yamwesegako katono eno nga bw'amugamba nti owange tontomera ndaba ojja ogabattukana ng'ekigaali ky'omuyiga. Ko Mbayiwa nti bulaaza nga battukana naye nolowooza ebigambo birungi. Doola ne yeesendako n'abanga eyeekanze n'agamba nti ki ani afudde? Ko Mbayiwa nti tewali afudde naye nze ntuuse mu buzibu. Doola n'abuuza nti buzibu ki? Ate eno nga bw'abereega n'okubereega n'ayogera nti simanyi neera bya nsimbi bye bikukaabya. Mbayiwa n'addamu mu ngeri ey'okwekubagiza okungi nti byebyo ssebo. Doola yenna ng'akuba kulata n'aduulikana nti nze nafuna omukisa mu binneeraliikiriza ensimbi ezo tebibangamu, ebyensimbi tebibangamu. Awo n'atulika n'aseka nnyo nnyindo yankolera. Mbayiwa muli n'awulira nnyo okwesiimisa Doola n'okwegomba okubeera nga ye. Naye munnange ku nsi kuno ne bwe tulyegomba okubeera ng'abalala naye nga mpaawo kye tukoze naffe tulyoke tubafaanane. Okwegomba kwaffe kutufa mafaaya. Tetuyinza kubatuuka n'akamu. Mbayiwa bwe yayitira mu munne ebimuguddeko, Doola yasooka kumunenya nti Mbayiwa nammwe mulimba. Mulimba gubasinga kubanga bajjajjaffe baalugera dda nti akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige. Kakati mmwe mumanyi nga temuliiko bwe muli ate ne mwesiba ku bawala ab'ebbeeyi ne mu bifo eby'ebbeeyi. Ebyo mubirekere nga ffe tubisobola. Mbayiwa yenna nga yeegonza bulungi n'addamu nti munnange naawe okwagala okumanyi. Nalabye ekiwala ne kintengula emmeeme ate nga ndaba nga kijja kumpeesa ekitiibwa kubanga bwe nnaatambula nakyo gamba nga ku nguudo z'omu Kampala abavubuka bannange tebaalemenga kutukyukiranga bakitunuulire era nange bantende n'okuntenda nga balaba nze nnyini kyo. Ate n'okuva lwe yandabikira nti muwala wa bbeeyi nalaba ng'erinnya ligwa okumutwala mu buno buwooteeri bwaffe obw'ekiwejjere. Doola muli ng'agenderera okulumya Mbayiwa n'agamba eno nga bw'atambula nti kale amannya ge wakoze genda ge gaba gakuwa ssente.
Mbayiwa leero ng'ajula n'okukaaba era nga bw'ayagala n'okufukamira ku ttaka ne yeesengerera nti Sseruganda tonjabulira, ssente nzija kuzikuddiza nga mmaze okufuna omusaala gw'Olwokutaano. Ko Dora nti naye bantu mmwe sibategeera nze. Bwe mulaba ffe abakola emirimu gya wansi mutuyisaamu amaaso, naye bwe mwesanga mu buzibu olwo nga lwe mutegeera nti naffe tuli bantu. N'olyoka olaba nga bajja basunda agabuto ng'agazika agava okusera. Ezzike eriva okusera lye liba ano ndiraba nga ogubuto gujja guyiikayiika guti. Mbonejja nga basunda agabuto ng'agazika agava okusera. Olukutuukako ne batandika okulebeza emimwa nga gye gijwaluma omutuba mbu Sseruganda nyamba paayo ku ssente n'otunuulira. Mbayiwa yenna nga yeewaddeyo mu mikono gya Mbayiwa yenna nga yeewaddeyo mu mikono gya Dora. Leero nga bw'olaba omuntu atalina mutaasa ali mu maaso g'omumbowa amugalulidde ekiso n'amugamba nti Mukama wange ebyo byonna mala gasonyiwa, naye nkusaba onzaale buzaazi kitange mu mulundi guno gwokka, naye nfudde mpeddewo. Dora bwe yatunuulira Mbayiwa ebyengeyenge gwe byali bitandise n'okuyunguka muli n'akwatibwa ekisaasaaze n'amubuuza nti y'oyagala ssente mmeka ezo? Okumanya nga Mbayiwa gaali gamwesibye mu kaseera ako yali amanyi kimu nti mu wooteeri bamubanja ssente naye omuwendo gwe baali bamubanjira ddala nga gwafuluse dda mu mutwe. Yasalawo kwewola kyasa kimu zandifisseewo zonna nga zaanaagira nga alyako okutuusa ku Lwokutaano ng'agabanye omusaala gwe. Mu nsawo ye embeera mwali temukyalimu wadde egoba ennyonyi. Dora n'aggyayo akavangata k'ensimbi mu nsawo y'empale ye. Newankubadde yali amanyi nti alinawo ak'ekikumi mu nsawo y'essaati ye, ako yagaana okukaggyayo nga ky'ayagala kwe kwagala okulaga nga bw'alina ensimbi ng'ajanjazaamu n'engalo era n'okulumya ku Mbayiwa. Akaseera ako Mbayiwa yali ayegese Dora eriiso mu ngeri esinga n'ey'omwana omuto alumwa enjala atunuulira nnyina ng'amumenyeramenyera mu kitole ky'eggulu. Kaakati naye ate Mbayiwa yagenda okulaba nga Dora akavangata ate akavumbikayo mu nsawo y'empale ye nga tannamuwaako wadde ekikumi. Yenna muli n'awulira ng'aweddemu akategeera. Endasi okumuddamu yamala kulaba nga Dora ate akutte mu nsawo ye ey'ekkooti ye aggyayo akavangata akalala ate nga bw'amubuuza nti kozi wagambye nti weetaaga ssente meka? Mbayiwa n'addamu n'amaddu mangi nnyo nti 10 ssebo mukama wange. Kyokka ate nga bwe yeeraliikiriramu nti oba oli awo yali amusabye nnyingi nnyo so ate muli nga ye bw'agamba nti ate naakikolera ki anti naazimusabye. Yali akyali mu kweraliikirira okwo yagenda okulaba nga akapapula k'ekikumi kajja kapaapaalira mu bbanga. Teyalwa n'akabakirira nga bw'agamba nti ndaba ku kimutaka onzadde munnange. Dora n'agamba nga yeeragalaga nti nzikuwadde buwi twala. Newankubadde Mbayiwa yali awulidde bulungi naye okwagalira ddala okwekakasa n'ayitaba nti wangi. Ko Dora nga bw'atambula ate nga bw'aggumiza buli kigambo ky'ayogera nti nkugambye nti ssente nzikuwadde buwi. Mbayiwa kayeeziri bange kayeeteme engalike kayeekulukuunye leero kyokka nga Dora yaali awo yeeyisaako nga tafaayo atambula mukungujjo talaba nnyuma naye ddala nga kyagenderera kwe kweragiragira ku Mbayiwa anti munda yali anyumirwa nnyo okuwulira bwe yeebazibwa obwenkanidde awo. Mbayiwa 10 olwamuddamu 5 n'adduka zambwa okutemya n'okuzibula ng'ali mu wooteeri Elite eri gye yali emmere.
Amangu ago n'asaba okulaba ekikonge ekyakola ku nsonga ze ne bamulaga ofiisi yaakyo. Bwe yatuuka ku luggi lwakyo yasooka n'atya okukonkona ku luggi ng'agamba nti oboolyawo ekikonge kinaamunenya olw'okukitaataaganya ku mirimu gyakyo. Naye ate bwe yajjukira nti obudde bwali bumuyitako, sinakindi nti oba bwayise nadda, si kulwa nga mukama we agenda mu ofiisi n'atamusangamu, ate n'ekyo ne kimuviirako akanyamberege. Bayiwa kwe kusalawo nti kabale emirundi 3 mu nda ye, ku gwokuna alyoke akonkone, era bwe yakola. Naye teyawulirayo kanyego, ate omutima gwe ne gubeeraawo nga gumuwoleza nti oba ayingire oba nedda. Bwe yateeberezanga okuyingira, omutima ogumu ne gumugamba nti olwo bw'anaakubuuza nti owuliddeko nga nkuyita okuyingira onoomuddamu ki? Ko omulala nti mala gayingira, oba akugoba akugobe. Byombi ebyo bwe yamala kubaganyako ebirowoozo okumala akaseera, n'asalawo okwevaamu amale gayingira. N'akwata omunyolo gw'oluggi mpola mpola n'obwegendereza, naye amameeme nga gamukubagana bulala, ate n'anyoola omunyolo oluggi ne lwebandulawo. Olwo n'ayingira ng'agenda asooba mpola. Mwami Kikonge yali awo, yalimu, naye nga talina kyakola nnyo. Bwe yalaba Mbayiwa ayingira n'atandika okutaganjula mu ntuumu y'empapula enkumu eyali awo ku mmeeza. Yasooka ne yeetakulatakula katono mu mutwe, ate n'agunyeenya ng'oli alaga nti amatidde oba nti azudde ekibadde kimubobbye omutwe. N'alyoka abanga alina by'awandiika mu fayiro. Newankubadde yamanya nti waliwo omuntu ali awo ng'amulinze, ye yasalawo kubeera awo ng'atya okumutabula, ng'alindirira nti oba oli awo olunabbulula omutwe gwe ng'aguggya mu mpapula, ng'atandika okumuyombesa olw'okuyingira nga tafunye lukusa, n'okumutaataaganya ku mirimu egyetaagisa ennyo okulowooza gy'abadde akola. Omwami ono Kikonge bwe yawulira nti yeerazeeraze ekimala, kwe kubbulula omutwe gwe n'abanga eyeekanga okulaba Mbayiwa, ate n'amugamba nti nsonyiwa, mbadde sitegedde nti oli awo kubanga mbaddeko ebintu ebyetaagisa ennyo okulowooza ebibadde bindidde obwongo. Mbayiwa n'atyamu ng'alowooza nti oba oli awo byali bifooba ku nsonga ze. Newankubadde ng'ekikonge ekyo kyali kikyajjukira bulungi nnyo Mbayiwa, naye ate kyaddamu kwewugguusa nga kimubuuza gye kyamulabako. Mbayiwa n'akitegeeza byonna, era bwe yali azze okusasula ssente anunule omusingo gwe yali aleseewo. Ekikonge ne kiragira Mbayiwa atuula awo ku ntebe, kyokka yagituulako ku mugo nga n'okugitereerako tagitereddeeko bulungi. Emikono gy'agissa ku maviivi, amaaso gombi n'ageegeka Ekikonge ng'anaakimira. Kyo kyakwata essimu ne kigiwulugumya awantu. Mbayiwa yagenda okuwulira nga kiyita omuntu okujja. Muli ne yeebuuza ekyali kimuyisa. Ekikonge bwe kyamala okukuba essimu ne kitunula ate mu fayiro eyali awo ku kasero. Wazira ku mulundi guno kyafaanana okubanga ekitaali mu byakweragaalaga nga luli, wabula okubanga ekyali kimalidde ddala okulowooza ekintu ekyokuwenja n'okwetegereza mu fayiro. Wayitawo akaseera mpawe kaaga ne zireeta omuntu oli gwe yali akubidde essimu, ne amulagira mu ddoboozi ery'okwejaaka nti genda okole ku nsonga z'oyo. Mbayiwa n'omusajja ne bejjawo. Olwamala okusasula ebbanja n'okununula ebintu bye yali asinzeeyo, Mbayiwa yakyenkya bukyensi yogayoga ku mulimu mu ofiisi. Bwe yabuuza Nkoliga amanyi obanga mukama we
abadde amubuuza ye n'amugamba nti nedda tannaba kudda kuva mu kyamisana olwo Mbayiwa omwoyo nga lwe gumudda mu nteeko kyokka lwakukola naye Mbayiwa ekiseera kyonna ku olwo yakolanga emmeeme esagaasagana buli kaseera ng'ayagala okukubira Ndibassa ssimu naye buli lwe yakwatanga ku ssimu muli ng'awulira okwetya ng'alowooza nti oba oli awo Ndibassa yagguse dda mu kazannyo ke nti ate oba si ekyo timpozzi yandimukyawa ng'agamba nti talina gaganza mulenzi alwalalwala era yali akakasa nti Nendibassa yali takikakasa nti Nendibassa amwagala bw'atyo ng'akyalimu akutya nga n'okumukubira essimu oba oli awo ayinza n'okumusalako ng'agamba nti amwesibako era yali alowooza nti sinakindi bw'anaaba nga talina ssimu emutuukirako butereevu bwe banaamutegeeza nti Mbayiwa ye yali amwetaaga ku ssimu anaabagamba nti ye tamumanyi nga yamwerabidde dda. Ddaaki yeevaamu n'awulugumya essimu eddoboozi eryamuddamu lyali lya kisajja. Oyo eyali ku ssimu yasooka kumubuuza bulungi. Mbayiwa ne yeewuunya obuntubulamu omusajja oyo bwe yakozesa ng'amukubidde essimu. Oluvannyuma yamubuuza ky'ayagala. Bwe yamala okuwulira eddoboozi eryo ery'ekisa Mbayiwa yalondawo ate ye kumuddamu nga yeepankapanka nti wattu ndowooza tekikukola bubi singa ompa ku mukyala Ndibassa waali awo. Oli yamuddamu nga yeekanya nti owa. Mbayiwa omutima gwe ne gwekangamu katono n'alowoolereza eky'okwogerera awo ne kimubula. Akasirikiriro kaali kaakaseera katono oli n'amujjuukirira nti ye omwagaza ki? Olwo Mbayiwa omutima ne gumukyekeera amangu ago n'ayagala azzeeko essimu wabula ate n'atakikola ate era n'awulira eddoboozi nga limuddamu nti nakubuuzizza tewawulidde. Eddoboozi lye nga lijegemera ate n'omutima gwe nga gukubira kumukumu. Mbayiwa n'agamba nti njagala kwogeramukko n'amirayo omuganda gw'amalusu ogwali gwagala n'okumutuga njagala kwogeramukko Nendibassa ate n'assa ekikkowe ekinene ennyo. Oli era n'amubuuza nekkaze nti gwani ye? Mbayiwa yalowooza ku ky'okwepaatiikako erinnya eddala naye n'akitya kubanga yalowooza nti ate Ndibassa ayinza obutajja nga bamuyitidde omuntu gw'atamanyi. Yali akyali mu kulowoolereza ate n'addamu okuwulira eddoboozi ery'ekkabyo nga ligamba nti nakubuuzizza erinnya lyo tewawulidde. Mbayiwa yenna ng'ajjudde okutya n'okweraliikirira n'addamu leero ng'alinga ayagala n'okukaaba obukaabi nti nze Mbayiwa ssebo n'assa ekikkowe eky'amaanyi. Eddoboozi eggwe weevumu ne limutegeeza nti Ndibassa akola nnyo era si kyangu kumufuna. Awo Mbayiwa n'awuliranga gwe bakuddemu omutima newankubadde yali atya okwegayirira oli amale gamugerezaako okumunona naye era n'essimu yali tayagala kugissa wansi nga tayogeddeeko na Ndibassa. Wayitawo akaseera n'ayongera okuwulira ng'eddoboozi lye limu limukomako nti olulala sitwagala kukubira bakozi baffe essimu nga bakola. Ate n'awulira nga lyogera nti lindako katono era yagenda okuwulira nga likoowoola Nendibassa. Ekyalindako katono kye kyasinga okussaako omulaka ate yagenda okuwulira ng'emisinde gy'engatto gijja gikubagana kumukumu bekapa kapa kapa n'amanya nti y'oyo Ndibassa ajja. Yagenda okuwulira ng'eddoboozi ligamba nti alo Ndibassa wano mwattu. Mbayiwa yaddamu nga yenna ayiikayiika nti baabuwe ndaba kwani wattu nange wano mukwano nze Mbayiwa akubuuzaako. Ng'alinga alowoolereza kye yeerabidde Ndibassa yaddamu nti sooka oleke. Mbayiwa aliwa kozzi amangu ago amwerabidde
abaana ab'obuwala. Mbayiwa bwe yawulira bw'atyo nga yali tannaba kuyingira mu birowoozo bya Ndibassa n'akamu. Kata agwewo n'ekigwo naye n'addamu nga bw'asekamu nga yeekazaakaza nti vaawo naawe leka kutukaddiwako mangu bw'otyo tonzijukira nze bwe tubadde ffenna naawe leero ku kyemisana. Ndibassa nga lwaddamu nti bambi nsonyiwa nnyo ye bannange oli otya obulwadde kati. Mbayiwa bwe yawulira okubuuzibwa n'eddoboozi ery'ekisa lityo n'afunamu akasanyu ate bwe yalowooza ne ku kubuuzibwa eby'obulwadde n'ayingirwamu ne ku akasuubi akatonotono kwe kuddamu nti mwattu nafunye omukisa dokita wange n'ankolerako mu kisenge kye nnabadde mpangisizza awo wendi era kaakati neewulira bulungiko n'okussa essimu eno wansi ng'ate nkubira takisi essimu kujja kunkima wano nzireyo eka. Ndi bulungi nnyo wattu teweeraliikirira. Ndibassa n'agamba n'akawoowo nti bambi ekyo kizzaamu nnyo amaanyi. Newankubadde ekiseera kyonna Mbayiwa yali alindirira Ndibassa bw'amwebaza ekyemisana ekinyuvu mu wooteeri Elite kyamubuukako byali bya ppango omukazi byakuba ku ssaaniiko n'Embayiwa n'abimma amazzi kyokka amangu n'embiro ate n'ajjukira nti olwokutaano lwa kugabana musaala kyeyava asaba Ndibassa akkirize okugendako naye mu bifaananyi ku lw'omukaaga wabula Ndibassa yaddamu n'amutegeeza nti kwolwo tagenda kubeerawo. Mbayiwa muli ne yeekuba akaama nti ndaba oli bana balenzi b'abalala n'agezaako ate okumusaba olwa Ssande. Ndibassa era n'amutegeeza nga bw'atalibeerawo bulungi n'olw'ebbalaza bwe lutyo musajja w'abandi yanyiikira nno okugenda okukakkana nga lwakusatu lwe bafumbiikirizza. Naye Mbayiwa yasigala yeeraliikirira kimu nti oboolyawo olwokusatu we lulituukira nga takyalinawo ssente zimumala kweraga nga ze yandibadde nazo enkeera w'olunaku olw'okugabana omusaala.